Famire y'omulwanyize Bidayo Ssengoobe ngono yalwana ne President Museveni mu nsiko e Kayera mu district y'Ekibuga bakukulumidde abakula mu ofiisi ya President olw'okubalemesa okumusisinkana nga bakulembeddwamu mulekwa Norah Nakyanze n'abazzukulu okuli Naluyange Jacqueline ne Ssenkungu Richard bannyonnyodde engeri President Museveni gye yasisinkana mu Ssengoobe mu lutalo olw'ekiyeekera. Muzeeyi twali awo ewaka, muzeeyi n'ajja n'abantu be 7. Bwajja n'abantu be 7, muzeeyi Museveni n'amukwatako ne badde emmanju eyo basooka badda mu kafubo. Kati okugenda okuva mu kafubo muzeeyi adda atugamba nti mwategedde nti waliwo ekizzeewo. Bagambye nti ng'olutalo lwakaggwa Ssengoobe yalwala President Museveni n'amujjanjabisa olwo n'afa mu 2000, President mukwabya olumbe mu 2003 n'abasuubiza okulabirira bamulekwa abasigadde n'okubazimbira ennyumba eya bizinensi. Kyokka n'okutuusa kati balemereddwa okusisinkana President nga kati bagenze mu State House emirundi mingi ne balema okumufuna. Naye nga twetaaga support yo nga we wagamba nti omuntu yenna n'ava mu Ssengoobe ng'alina developmental ID eri eggwanga ojja kubanga omusupportinga era enzigi zigenda kuba nzigule. Kuffe enzigale zonna bazigalira era tetulina we tuyita ku. Muzzukulu wa Ssengoobe Naluyange agamba nti bamuwadde amabaluwa mangi ng'agatwala mu ofiisi ez'enjawulo ng'eya Haji Sseddunga nga tewali kye bafunye. Naye akalabo kano mbadde nsaba nze onzikirize nkakweweere nga wokkiriza abalala ne bakulaba bafulufiga babadde bakuvumirira buli lunaku. Ngawo bakkiriza ne bakulaba nange nzikiriza muzzukulu wa Ssengoobe nzije nkulabe kuba tulina ensonga ez'enkulu nnyingi. Beekubidde endulu mu ofiisi ya RDC Ekyankwanze naye n'atabayamba. Bagamba nti kati tebalina we bali nga n'ettaka kwe baali babeera e Kayera abagagga baalitwala nga kati baasengukira lw'ebisiriiza. Tusaba ofiisi ezo zonna ze tutuuseemu batuyambe, baba nga be bakwatibwako okulaba omukulembeze w'eggwanga batuyambe tumusisinkane tuwe ensonga zaffe eza famire. Ssengoobe yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.